ffe twebaayo okubanga tubaweereza byonna ebitambula mu ggwanga. Nabaddeko story awe ya Faridah Nakazibwe, naye nga sinnabatwala mu story ndala, kansooke ntumire ku bantu baffe abali e Saudi Arabia, abali e Jordan, abali e Dubai, abali mu Oman, abali mu Iraq, abali e Uganda. Mwe bali kubeera ku Projan Media TV. Ekyo mukola kyamaanyi, era oba tonna likinga, tonna subscribinga, hitting a subscribe eyo onyige n'akadde, so that buli story yaffe gye tuteekayo obeera omu ku basooka ogiraba n'osooka commentinga tusobole okuba tukutumirako. Jackie Kibuuka nkutumiddeko, Lolama Asmal nkutumiddeko, Anet Namatovu, African Lady, Nsubuga Evelyn, mwena mbatumirako, Katwe SDA, Zaina Yasin, ani omulala, Faridah Nakandi, tubatumirako yonna gye musinziira, Anet Namatovu nkumaze. Kale yonna gye musinziira tubatumirako kubeera nga ku Projan kwe muli. Naye olunaku olwaleero omwami amanyiddwa nga Bruno yavuddeyo n'abaako ensonga z'atereeza. Ffenna tukimanyi nti olunaku olw'eggulo nabadde story ya mwana muwala Faridah Nakazibwe. Faridah yatulaze nti ebintu by'abasajja byesonyiye, era nga kyavudde ku mukwano omuto omwana we gwe yamulaze. Ne kiraga nti maybe maama agezaako concentrating ennyo ku side y'abaami, ne yerabira nti alina abato balina okufaako, ate nga bo genuinely balina omukwano gwe ogwa ddala. So Faridah n'avaayo n'agamba ensonga ezo azeesonyiye era azivuddemu. Naye omwami Bruno we yawulidde ebyo, n'agenda ku page ye n'ateekayo challenge ya mwana muwala Lydia Jazmine nga ayimba akayimba ka Faridah. Wemaze okassaayo, Bruno n'ayongerezaako ebigambo n'agamba, I think omukyala Lydia Jazmine is the most beautiful woman in the country, because ebintu byakola byanjawulo. Nagezaako kubaako engeri gy'amuwaanamu, naye nga amazima matuufu abantu ne bavaayo ne batandika okucriticizing enkola eno, ne bagamba omulenzi ono asazeewo asale eddiiro amangu ago. Okitegeera, yasaze eddiiro amangu ago okuba nti kati yeesonyiye Faridah, kati asazeewo kutijjisa Lydia Jazmine. Jazmine ffenna tumumanyi mukyala anyirira, era of recent teri amanyi guy gwa datinga. So omuto ono Bruno yagezaako okubanga naye ayingira kye bayita bbaasi ya Jazmine. Simanyi gye binaggweera, naye nga kiraga nti omuto ono Bruno yasaze eddiiro ebya Faridah alabika yalabye tebijja soboka, kati atandise kusuuta mwana muwala Lydia Jazmine. Abantu bafuddeyo ne bawa ku ndowooza zaabwe nga naawe wogenda otuwa eyiyo. Waliwo omulala agambye nti Bruno just ayina last, ayina okwaka, just ayaka. Osegeera kuli okwaka okw'enjawulo. So bangi bakomenti, nze naawe sootuwa komenti yo ku nsonga eno, naye nga we bali kubanga wekumira ku Projan Media TV, hitting akadde ako, buli story gye tuteekayo obe among the first people abagiraba, tusindikire erinnya mu komenti tube nga tukutumirako. Tunyumire ensi yadde tuli mu karantini, tusobole okuba nga tuwayawayamu. Live Projan.